Omuyimbi OS Ssuuna oba omulangira OS Ssuuna yakwata omwana wa P4 era nga maama w'omwana avuddeyo nga yeekubira omulanga yamukozesa n'enfunda esukka mirundi 3 obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo ekyasuze wa Haji Ali banange kyo kitokota nga si kisaanikire masala ku masala byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo era nga babakyala abeetega mukwano Haji Ali bo tebanaba kubanga bamuwummuza era nga wenjogerera n'abaali ba ttiimu Zuula munnange ate beefudde sawa zino bali ttiimu Haji era nga kyebakola okusabula Hajati Zuula kyo kitokota nga si kisaanikire mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwenna bulwadde abakosefu tinsaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi oba nga gogobe ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko enamba y'essimu ate weeryawo ogenda kubanga weefunira ebisingawo munnange BF Suma abo research clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange maama jjajja taata toddeyo n'olumizi w'endwadde ezitategeerekeka nga ate aba BF Suma be bali nabo bakubireko munnange nkutandise n'omuyimbi Carol Nantongo era nga olunaku olwaleero munnange kyatuukiridde dda agenda kubeera awo ku Hotel Africana nsubira mbadde ezijja wano bulijjo nga mbyogerako so munnange mugende mumuwagira ati yabagamba nti agenda bayimbira okuva ku kayimba ke wamma akamesa etambula kuba lyawo lyaziba mwana gontuuka tulinga bye bapimako n'obula ate yabagamba ennaku zino yafuna n'akabina ate mbu yayigayo n'ebuddansi obupya kale so mugende ate mumuwagire olunaku lwaleero awo ku Hotel Africana munnange bwe tweyongerayo n'omulangira Ssuuna ono omusajja munnange maama w'omwana akaaba amaziga maama w'omwana ono nno OS Ssuuna amaze akabanga nga akabasanya omwana omuto owa P4 era nga yakeebaka naye enfunda eziwera mirundi 3 so tusaba nange poliisi ya Uganda ate eyingire mu nsonga zino munnange ono naye atubuulire obuvumu yabujja luddawa mazima obukabasanya omwana w'omukazi ali mu P4 imagine basajjango mingi naye guno in particular gwe nagoberera gwa rape oba defilement abadde n'omwana owa P4 ewe ng'agenda nga mukozi naye ng'akabasanyizibwa ng'ani amukabasanya mukwano omulangira Ssuuna omwana owa P4 Black Sugar ate mu abasajja babuulira olaba muwanula miyembe mitone muteako omunnyo mulye omulangira Ssuuna omuyimbi ng'anyiiga mangu taakusibe Black Sugar omukolako character assassination ne waye ne ŋŋamba kansibe kansibe lwali bansibye ndivayo nenjogera ebiddako anti kati era bagenda kukwata ani agenda okunkwata omusajja omusazeeko ebyensi muleme kugaba omulangira Ssuuna bw'atyo munnange maama w'omwana avuddeyo ng'amulumiriza mbu munnange akabasanya omwana oba amutunuza mu nsonga z'ekintu ekikulu omwana owa P4 mbu ate munnange amukozeseza omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali 3 ne bannange basajja mmwe kiki ennyo bannange lwaki temuleka abaana abato kale munnange wetuleera nga tusaba poliisi ensonga zino ezitunulemu kale munnange ye mukyala wa Kasuku bambi amazima gali nti yakiguddeko era nga bagiye ekifaananyi kya Jennifer Musisi ne bagamba mbu mukyala Kasuku afaananira ddala Jennifer Musisi mbu era kiyinzika okubanga munnange ayinza okubanga maama wo bakalenga beeriko oluganda lwonna oba nga sengaawe oba jjajjaawe ebintu we bityo munnange naye era nga obitunulira ebifaananyi bino munnange bifaanagana ekyawula kazigo muka Kasuku alina akazigo mannyo ate ono Jennifer Musisi ye talina kazigo naye nga abaana bamusawudde bannange munnange bwe tweyongerayo ewa
bannange Bibi Zanda ne mukyala w'omuzungu America Raila munnange byatandikiriza mpola Raila n'agamba nti sente ze zabulidde mu nnyumba zabadde agenda okukozesa okusayisa visa okumuzaayo ewaabwe munnange twagenda okulaba wayitawo ennaku zaalinga 3 Bibi Zanda nga akaba amasiga amayitirivu ennyo ng'omukyala yakoze ekiyamukyaya ate olunaku lw'ejjo twagenza okuddamu okulaba omukyala ng'alina miki simu zitufane ku kisaawe Entebbe airport nga yamusiibudde nga yamuwa akafumito kolaba ne beebuuza ono omukazi kikyamu ki ekimuliko era nga ye ex wa Raila yavuddeyo n'agamba nti bannange mujja kumulaba mwali munvuma nga mugamba nina empisa embi naye ndowooza omukazi nga yiye yatali mwangu abasajja abaddugavu munnange toli mwangu naye nga nabo si bangu katoba ku luno baani agenda ate omukomyawo e Uganda bannange omwana nga mumusombye nnyo ate bambi buli amusomba amusuubiza kumuwasa mukazi wattu bambi naye nakkiriza kale munnange bwe tweyongerayo ku nsonga za Haji Ali ono nno ng'olunaku lw'ejjo kkooti yakkiriza ate okumuwa beyiro naye munnange okuva lwe bamutadde omusajja n'olugoye tannaba kulukyusa nsubye n'okunaaba tannaba kunaba akatambi kuolaba twakaguddeko ekireeyo nno batumbi budde nga bali mu kulya masala si waka babadde bamututteko awutu nga woolabawo n'omusajja nga we yavudde mu kkomera nga ni waali kati nno omwenjogeera era nga abantu abaali batiimu Hajati ate buno obudde beekyusiza kati bali tiimu Haji bannange omufunze omukyala Hajati Zuula bamulekedde omusango gwe omu yekka bwannamunyigina bagamba mbu bo tebalaba nk'omukazi ng'ono eyamira pinimbu n'ajja mu kkooti n'atuula nga alumiriza omusajja gwe bazaalamu n'abaana taluma batali babiri kale ngenda kubanga obutambi obuwerako mbukutuusaako mu maaso awo ate naawe wamma osobole okwerabirako nenga bambi y'omusajja bannange komera siryangu yenna obuseko nenga bba abakazi mukwana abeeziga tebannaba kumuvaako omukazi gundi Haji gyagenda n'abakazi gye bagenda Haji gyagenda n'abakazi gye bagenda bannange oba omusajja ono bamulabyemu kiki ekyo Hajati Zuula kyatamulabamu simanyi na kumanya ye ali kuwante lidoozi oba asinga akabina oba asinga ssente oba asinga okwetega ndowooza munnange yagenda okuntwala naye ngono omusajja mufumbo alina bakyala babalala babiri Hajati Zuula yali namba 3 kati simanyi oba bali abakazi agenda kubaleka agenda bana abeetega oba agenda kudda mu maka ge naye nga ye bwatyo munnange bakyamulambuza bakyali mu masanyu bakyamwozaayoza bakyamukulisaayo munnange ate kulika ekkomera batya ne weka mbatereka ate obutambi era nga muno mukulembeddwa mu Calvin Kayanja nga yavuma omusajja ng'ali mu kkomera munnange omusajja yakwata omwana biki ate buno obudde yeefulidda ne bakyala banno ndowooza muggyemu ekyokuyiga nti bw'omegganga toluma gwe wennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera gwe mwennyini muntu y'omu n'oddukira mu mawulire okwongera okumuswaza simanyi mu mawulire wali onoonyaamu ki abantu bano bonna si bakyamu kuwagira bbaawo era teriiyo muntu yenna yandiwagidde kikolwa kya kukwata mwana oba kumukozesa naye abantu bano bawagira bbaawo kumalamu kajanja nti omusajja gw'olinamu abaana abatali omu obeera otya mu bamulumiriza mu kkooti kituufu ensobi zibaawo ne toyinza kutuula na mwami wo ne mumala kino bwe kiba kiganye bw'omuvaako ofunamu ki era bw'omulemerako ofuna ki kyekiri wano nkubuulira naye justice wali onoonya wali osobola okugifuna mu nkukutu naye wajja mu mawulire okuttatta n'ekitiibwa ky'omusajja ye purobulemu nange gye nkulinako nze siwagira musajja yenna yeebaka ku mwana oba amukabasanya mu mbeera yonna naye nyiigira nnyo omukazi adduka okuswaza ekitiibwa kya bba olw'ensobi ntegerekese bulungi kubanga justice we banaamukuwa omutwalewo omugabanya abaana be wazaala mu musajja abali bawasa baleme kutegeera nti taata waabwe yakwata sisita waabwe so koobirabe Hajati Zuula koobirabe gwe mwennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera ekyali kikuleeta mu mawulire ki onoonya siipasi omezza oyagala olume wali tonoonya ssente toli mukyala mwavu kubanga nkubuuza ki ekyakuleeta mu mawulire kuba bukyanga community ekuvaamu omusango ogusigalamu wekka ne bulaazawo n'oli naalongo baali bakuwadde kitekutambule community yakuwaaki kikye wali onoonya mu mawulire tekutambula kati omusajja wuuyo omwejjidde mu kkomera Hajati Zuula ensi kukulaga
nti omusajja gw'olinamu abaana baako nebyemizi kuba ekituufu kooti ne bw'oziremeramu ne bw'ozifiiramu justice ogenda kumukolera ki bwe bamusiba emyaka 2 ofune ki kiri yakikola kyaliwo kyabeerawo naye si gwe yandibadde amulumiriza hajja timujjukire omukwana abantu gwe baba nammwe nga tewannajja nsobi sajja alina ne byakkoledde wandigambye ndi at least abakazi bagumira bingi era balina bye bazibiriza ne biyitawo ensi n'etambula si gwe asoose hajja tinkuvuddemu nze looyawo namba 1 nkuvuddemu sigenda kwawukanya n'amaanyi g'abantu aji kulikayo tuli naawe era nkutwala ne ku KFC hajja tojja kukakasa ati ffe balooya tetuba na sayidi abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajati Zula mukana akaseera n'abali ku side ye wamate kati naye bamwefuukidde dda mu bunango n'omukazi naye alimba yakisusa nnyo ekyokuswaza omusajja ate nga baali bazadde n'abaana abasukka n'omumbu kale singa abaatula mu nsonga ezo ne bazigonjoola bwe zaaliremye Hajati Zula n'ava mbufumbo obwo n'afuna omusajja omulala kubanga omusajja ono yekka si ye yaliyo ngenda kubanga mbatuusako wano obutambi era nze kamba sibulire wano omukama wamma abampere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra enyongero bajukiza PFSuma tembeerabira. Singa omulamuzi asalira aje omusango n'amuwa ekibonerezo kya myaka 35 eruzira oddayo makaago ne mujaganya n'abaana be wamuzaalamu ne mukuba embeekulo ne musanyuka nti mufunye justice kitawe w'abaana bo ali mu kkomera emyaka 35 ye kankubuuze singa omusajja ono mukyala mulala yali amulumiriza ndi yakabasanya omwana we wandibadde omu kubalwanirira bbaawo ave mu kkomera oba wandyegase ku mukyalo oli okulaba nti omwami ono afiira mu kkomera ekyokubiri kankubuuzeemu singa osanga omwana wo ng'akwata omukozi mu makaago omwana oyo mutwala mu ku poliisi gwe mwennyini n'omwerumiririza bamusalire bamusiba afiire mu kkomera oba akobozadde kajja mu ggwe ye justice eno gyagaza kugitwalawa kankubuuze omanyi mulimu oluusi amagezi lwe ganoba nze Calvin mbagamba nnyo kati kambuuza ajati justice eno egenda kukuyamba etya ku baana bo ne bbaawo muyi waliwo we tunoonyeza justice bantu bange ne family ojawudde abaana baswaziza. Yes, after getting justice what will you do? Kati tukatudde mu luzungu kituufu justice tujagala naye si ku baana bo si ku bafamily bannange ak'obuntu oluusi kabula ne toyinza kuyimirira mu bbaawo taata w'abaana bo n'osajuka nga bamutwala luzira mukazi gwe sikulabanga maama nnyabo kituufu ensobi zibaawo ne waliwo byomala n'oganze kankwatemu ebyange musajja gwe nkulese sajja gwe nkutidde naye sikwagaliza kibi ku lw'abaana baffe ne famire yaffe n'ebiseera ebirungi bye tubadde nabyo naye nga nkutadde ajja tinkutya kati muli mu komenti Kelvin tolwawo era nze bwentyo kati amagezi gazze ze Calvin bwentyo kati amagezi gazze. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita bright future superior unique manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu kati nga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias